emisango gyonna tuve ku muntu nti yeeyogeddeko mbuuze ndi mulalu ffe tutwale ekyo tumuteeke kalabba kubanga bamukebere nomugalo tulabangako mulalu n'amala amaze abagambye ndi mulalu ne bagamba manya si mulalu n'amala n'abagamba nti nonze ekinsiza kwagala bugagga ekyo ne mukikkiriza ne mulemu okunoonyaawo ddala nedda obulalu bwajjamu nga bwe bagamba nti mulalu alabike tiyabadde mu mbeera nga balina okuprovinga kaakati nawana ekyobugagga mwali kipuruvinze ate ekyobugagga tekyali tekimugisaako nti si ye yatta ati naye ati motive gye mugambye omusajja ono ekyamuttisa abanze kyeŋŋamba wayinza okubeerayo motives endala yes tuleme kutwala kino kubanga yagambye bugagga n'obugagga babupuruvinga Uganda yayimiridde ku kye bayita speed trial ekyakulasa trial ekyokusatu kukakkanya kibambulira nakityo ekyokusatu n'abantu okumanya nti Uganda amateeka gakola ate musana obuzibu leero osuso debate ng'otwalidde obudde simanyi interest gy'olina nnyo mu kintu kino nalumwa nnyo abaana abo omanyi ekizibu ate abaana abawala be battiranga entebe nga tewayomba nayomba olulyo wakolawo ki lwaki speed trial black seeds zina nakyo anti-tumor benefits ziyamba okusabulula ebizimba omuli cysts non-cancerous tumors abantu bangi bafuna ebizimba mu mubiri gyammwe naye bw'oba oyagala okusabulula ebizimba ebyo wetani okozesa black seeds zino kuba zina efficacy esobola okusabulula ebizimba ebyo oil wa black seed ne powder wa black seed wetani omunywa mwabalina fibroids abaina ovarian cyst abaina dermoid cyst abaina testicular otitis epididymal cyst mu testicles nga zazimbamu obuzimba kozesa nabo abasumbizibwa mumps amambuluga black seeds nnungi nnyo ate ziyamba n'okukendeeza ku nnyama ezimba mu bulago oba ze tuyita tonsillitis n'ebinyama ebizimba mu nnyindo oba ze adenoid swelling ne nose polyps mu baana bato n'abantu abakulu tulaba nga bibasumbuwa nnyo bw'okozesa black seeds zino ziyamba okukendeeza body inflammations n'okukendeeza tumors ate era ziyambako nammwe abalina ekizibu ky'okubanga omubiri gwammwe teguba na bbugumu limala abantu abamu osanga olinga empewo emuyitamu mangu abeera omubiri gunnyogoga kozesa black seeds nnungi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasiri mutya Nodini Ntege once again yonaje sunziro okutulaba tubagamba mwebale kubanga mutugoberera mwebale kutulaba twogera kuno nakuli ensonga nyingi nnyo tuzze tutunulira ebintu bingi nnyo wabweru w'eggwanga mu bwengula ebifa mu ttaka olumu tukomawo kone wane Uganda olutalo lwa Iran essawa yonna luddamu okutokota okusinzira ku gavaayo ate abaava ku mwezi nabo balina byebatuusawo ababawakanya weebali ate n'ababikkiriza weebali mu Uganda wano tubali tutunuulira omusango ogwa Okero Onyumu Christopher Okero Onyumu yatta abaana ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna gwe twamazeeko wali mu Gaba Community School naye enzita gye yabattamu kyaleetera kkooti okutandika for the first time mu bintu ebiri emisango gino egitali nnyo nti oba bya bululu mobile court n'esitukiramu bingi ebyetooloddwa tulaba omulamuzi Alice Kyomuhangi bwe yayolesezza obuvumu ku ngeri gye yasazeemu omusango abantu bangi baali basaba kimu omusajja yawanikibwe ku kalabba eyatta abaana bamutwale ku State Square buli omu amusaleko ekifi kyayagala tusobole okufuna obwenkanya naye akiwulire nayagadde omulamuzi Alice ekyabadde mu ttenti awo nga akatyemula yasoose n'amulangirirako emisango 4 nti Gideon Eteku Elungati bonna abaana nga bakusomedde bonna gwe wabatta era emisango gikusse mu vi zawadde ssaawa 8:15 n'atugamba nkomawo ku 9 okuwa ekibonerezo tenti eyabadde awo n'eri okwekuba enduulu n'akomawo n'asala bingi byeyogeddeko naye gye yamalidde nga amusindise gwa kufa
Kasozi Samuel lulutya ndi bulungi ogamba otya gyendise oli bulungi akabenje waterera kati ndi mulamu kati oli kiri ndi mulamu nnyo wamu bangambanga nti omusajja oyo afumirira eddiini akola kiri nga wange gwatwala ne Yesu yafiira ku myaka nze musinga ne gyempanga omwana wa Katonda kakati nze ate oga nti era okumanya okwogerera eddiini kyekindeetedde nedda so bino bibeerawo obubenje Uganda tebyewaliko ebyo okay tugende butereevu omusango tutunulire keesi ya Okello Christopher Okello Onyumu wagirabye utya keesi ya Okello okusookera ddala ebadde public interest case olwaki nti murder case nyingi ate yatta abaana abaleetera buli omu okusimpasayizinga okusinziira ku bwekiri nti abaana bano abaana abato defenseless kintu kibi nnyo okuba nga battibwa bwe batyo therefore omuntu yenna akoze ekikolwa bwe kityo yalibadde yeetaaga ekibonerezo ddala ki ekyamaanyi lwakuba ekyennaku e Uganda mu 2022 akalabba baakajjawo ku musango Susan Kigula yali ku murder case kuva 97 okutta baawe ne bamusalira akalabba n'abeera eruzira okumalayo ebbanga eriwera 2000 ne batandika amawanga ga Commonwealth ne gatandika okwadvocatingira okugjawo akalabba Sempebwa Katende Company Advocates be baakulira okuwoza okulaba nti akalabba kali inhuman kali dehumanizing kakola ki byonna ne bajjawo akalabba era President Museveni Supreme Court nesala nti ddala akalabba kali in violation of human rights ne bakajjawo kaakati bamusalidde akalabba bagenda kukola batya batuwulidde options so ekitegeeza tugenda kuddayo mu case Okello asooka abeereyo okumala emyaka nga tukyayisa etteeka okuddamu okuzaawo akalabba kuba mu situation ng'eyo akalabba kalina kuddawo kati kasobola okuddawo under judicial review ne batuula ne balaba nti okay katuzeewo enkola okusinza ku bino na bino kooti yo nesaawo judicial review ekyo balina okukikola okukazaawo okumuttira mu mateeka if not executive order President Museveni alina okuyisa executive order n'alagira nti njagala olwa kino na kino musempozi ye possibility gye tunaalaba if not referendum musobola okuyana mugamba okusinza ku biwona bino na bino na bino akalabba kaddewo kaali kaavawo kuba mulina okusooka okuyisa okuripiiringa etteeka liveewo ne muddamu ne muyisa etteeka eri-reinstatinga capital punishment nebikolebwa so kaakati maybe balina solution kwekyo bagenda okikolera okulaba nti bazaayo akalabba naye bwe nabadde njogerako ne bakansa amu ne mbabuuza bo baŋŋamba nti etteeka lya oli yayogeranga ye yakola apiiru ye oyo omukyala guyogeddeko ne banne bonna bwe baali gwakalabba naye ate newabaawo aŋŋamba tebaalijjawo completely kyasigala nga kiri nti basobola okusalira akalabba until president ng'asayininze bw'atasayininga toteekebwa kalabba era ne batugamba nti oba kuva mwaka kitasayiningiranko muntu kalabba no era n'akalabba baakoma ku Ssebirumbi ndowooza naye kyenjagala bajja tubulira nnyo ab'amateeka abasukka naye bafune legal debate nti Supreme Court weeba esaze era neerangira nti kiri unconstitutional ekitegeeza etteeka eyo libeera null and void liri against the constitution etteeka so amateeka gawummuzibwa amateeka geexpiringa naye niidi bwejja baddamu ne bagazuukiza naye ageexpiringa gabeera tegaaliko nnyo kooti nti yasalawo kuba Supreme Court mu America buli lwesalawo lifuuka etteeka singa osoma keesi ya Marbury versus Madison mu America keesi ye yaviirako okulaga nti no federal court erina obuyinza okusinga state kyesazeewo state ekiga yava mu musango Marbury versus Madison yalina president wa America Madison nga state zigamba tulina obuyinza federal government obutateekako obuyinza bwayo ne bawaaba Madison n'agutulamu Madison baguwangula state so wekibanga Supreme Court yagutulamu awo waliwo disaster
Supreme Court anti mbuuza buuzira nga bwe ntira okubuuza abasajja baŋŋambye in fact omulamuzi bwe yabadde awo ensala ye yagambye bw'ati nti akalabba kaasigala nga kalina okukozesebwa ku misango egitali gya bulijjo ng'ogwo ate ogwa Susan Kigula gwali gwa bulijjo yakola kikigula yatabba ono kyategeeza nti okutta kulijje no naye n'agamba nti singa kizuulwa bagambye rare cases oba crimes nga omuntu ono engeri gye yattamu kati n'atandika okunnyonnyola ekisooka yatta abaana abato n'akozesa ekigambo defenseless n'atta abaana abaliwo mu nsi nga balina kubeerawo lw'abazadde baabwe bo tebasobola kwebeezaawo najja n'abatta emisana ttuku najja yakozesezza ekigambo kankifune wano mosikase batekozesa severity yaki kati n'amala yakozesezza ekigambo premeditated kati n'agamba nti najja nga atema ekifuula nti premeditated nti yakirowoozaako ate n'akikola misana natta abaana bana abato kati n'akuŋŋaanya n'agamba nti aba alina okufuna maximum sentence which maximum sentence ye yakalabba ye nga ye era mu mateeka bateekawo nti kijja kusigala mu ngalo z'omulamuzi nti tekali mmenti kukozesebwa naye yajja okutuula ng'aweeyinge nga ye alabe bwe nawulidde tujja kukirinda bannamateeka bajja naye nga kimanyi nti Supreme Court bw'eba esaze sometimes lifuuka etteeka era Uganda okuva 2020 tubadde nga tetudde akalabba n'abaali basalirwa akalabba bagizaayo emisango ne bakikendeeza kakati simanya katulinde tujja kulaba then okudda ku keesi eno keesi eno erumanyi abantu era kyova olaba nti bangi basanyusa olw'abaana naye nze kyenzija okukaayanamu ekitono era kyenzija okwagala okulaga nti keesi eno yabadde mu kkono ebimu bye tulaba ng'ebirumidde sigamba nti okutta abaana kirungi naye enkwata gye twakikuttemu tujja kumaliza nga n'abantu abalala bwe tukwata bwe tutya emisango tugenda funa abantu ba victim abasingibwa emisango sigambye nti okero victim wabula ntunuulira abalala abanaddako keesi bagikozeseza speed nnene of which ekirungi okozesa speed kuba ne mugundi mwekiri speed trial naye ku Besigye eriwa anti eri bakikola mu bukyamu wano bakoze mu butuufu kakati yesu batulage nti weba wanga wano lwaki wano we bakoze mu butuufu ku Besigye lwaki ku Katanga speed trial egaanyi lwaki ku balala egaanyi so kitulaga nti justice yawano ekyayina obuzibu bungi we mulina interest speed eyanguwa we mutalina interest oba we muli party involved speed egaana ekyo kibi then yatudda ku misango emisinga gye basala mu speed sometimes wabeerawo ebintu bye bakweka ennyo eiza gibeera silipale oba gibeera amorphous tegitegeerekeka emisango njagala okuwa keesi ku misango egya speed Bufalansa waaliyo bagiyita Third French Republic 1894 waliyo Dreyfus affair oba Dreyfus case Alfred Dreyfus yali musirikale mu Yudaaya ali France ne bagenda bamusalira omusango nti nno yasharinga ebyama bya Bufalansa nabisharinga ne Germany ne bamusalira okumusiba ne bamutwala ku bagiyita Devil's Island mu South America waliyo emisota waliyo buli kimu ne bamutwala ne bamusibira eyo wayita emyaka abaakukuma ne baganda naye omuntu ono omusango ogwo bagwanguya ate obujulizi tebwakuŋŋaanyizibwa bulungi ne baddamu ne bakutunulamu 1994 bamusibira 1994 bagenda okuddamu okugutunuulira
nga mukama we bali bamuyita Ferdinand Wolfson eyali amukulira ye yasharinga ebyama bwe yamanya nti kimulya ne bakweka files ne bakweka ebujuzi bonna ne balumirizaamu oli omusango era ne bagira bagwanguye bakumusalire ku musinge eyo speed trial. Mu America waliyo kesi y'omwana eyalumenya abadde baali bakayitaani erinnya kali myaka nga 12 omwana oli omuddugavu baamusalira akalabba ensi yonna yakaaba akaana akawala kajjanga kamubuuza mbu wammayo waliyo gye banoga ebimuli omwana yali ne muganda we omuwala ono omuddugavu aga simanyi oba gyebiri eyo ne kagenda akawala tekadda kulabika abazungu abaali mu katundu awo ne bagamba omwana ono obujulizi bwasembyeyo ng'ayogera n'oyo omulenzi we baazuula omwana nga mufu omulenzi ye yassa akawala omwana w'emyaka 12 baayanguya omusango mu weeks nga guwedde ne bamuteeka kalabba era ne kakati bamutwala ng'amu ku bazira abasinzako okulwanira eddembe ly'abaddugavu. So speed trials emirundi egisinga watera okubeerawo bye bakweka. Speed trial. Yes. Wetutuuka mu murder case ng'eno. Murder case zonna buli lwe tulemwa okwidentifyinga motive y'omutemu tuba tuleseeyo sometimes obujulizi obuli crucial. Kuba motive ye driving factor ereetera omuntu okugenda okukola ki omusango. Motive wano omulamuzi gye basinziddeko baagambye nti omuntu ono yatta ng'ayagala bugagga si bwe kyabadde bwe yagamba Nurudini tetujja kugenderanga ku muntu nti bwe kubanga bwagambye ti kyekituufu mu kooti obujulizi bwo bukuluma si buli bujulizi eriyo omuntu ajja okwogera ebyekisiru anti omuntu asobola okwogera ebyekisiru mu kooti naye ebbanga lyonna bw'onoolaba nti bagenzeeku mu baddokita ne bakebera obusobo yateeka mu sokisi ne bakebera guguye balese n'essimu y'omukulu oyogola ne bagenda ku Google ng'alina ISIS bwe yasembayo okusaakingako vidiyo z'abadde alaba ku ssimu ye nga zimwoleko mulaga nti yeye byonna byakugolinga ebirala biki byakugolinga mu ebiri naye ebirireeteeko byokka ebirireeted ku musango. So kakati kino kiraga nti yes abeera ne motive ey'okutta yali motive ki ekyamusaabana yali terrorist yali akwaki motive ki eryawo ne baleeta omujulizi we wa mu Kisenyi alina emyaka 25 ye gwe yaleese owuwe ne bamubuuza omukulu yatugamba abadde asula ku street n'agamba nti ye yajjako ku street wetwali naye ate yajja tugulira mmere okujja ku street n'okusula byawukana oli n'abagamba tiyasula ku street naye yajja n'aŋŋamba mbwa mulekere ennamba yange n'enjimuwa n'aŋŋamba nti ayagala nnyo abaana nti bw'alituuka okwetaaga abaana ajja kunkubira ng'agamba oli yatuuka n'abeetaaga n'amukubira mu process yagenze muwulira nga yassa abaana ewalala naye ngono yamugamba nja kwetaaga abaana n'abagamba tabeera naye ngaebyo byonna bya kunyumya bunyumya ayogera bwogezi ye yamwereetera nga gwonoogamba muleete Nurudini obakakasa nti mbadde nkola ne Nurudini akantu kaffe then abalala abajulizi ne baganda okujja nze kenyini n'enzija ebyo byonna tubitunuulidde naye ekintu ekiyitibwa omusango nga guno mada gugenda wala nnyo obujulizi obwetaagisa okusinga ku bino ebya Hyacinth yagenda nalese gundi n'agamba ati twetaagawo forensic evidence forensic evidence nezijja kaakati ku ssomero wali tewaliwo kamera ya essomero eddambe ery'amaanyi bwerityo kuba ali ku ssomero waliwo abaleetako obujulizi nti omuntu ono yeye yennyini oba bagezaako okuleeta ab'enjawulo ne ba-identifyinga nti yono waliwo omusajja wa bodaboda omu ku baamuyoola yamuyoolera wa ku ssomero munda mu ssomero yayingira munda n'amuyoola nga bakubye enduulu we yamuyoola oyo omu kati waliwo omusomesa omu agamba agenda okujja nga yakasala bameka 2 kati wano mu kwogera wano n'amugana naawe ngenda kukola ki ne banyumya n'okunyumya olwamugaba olujja lwogamba musajja gwe nga ekintu ekimirimiri kimwambadde n'agamba ngenda naawe kujja najja
oli nakwala nadduka n'amala n'addayo n'ayoola obulala kati bagenda okumwegattako kati essomero lya Dekeya tebali nti bali mu ssomero basoma abali awo P1 P2 P3 no kati ate lirinako ebirala bingi bagamba it is like a church mutambula eri waliyo church ate eri waliyo ki kati somehow this area abaana bwe babatemera wali abandoned nga bali attendance eri mubiri bano nga omanye ettendo lyaffe bulikonda Dekeya kyeri negligent bwetyo era nange nabadde njagala nabo ekintu kino tuve mu bintu bino eby'omuzannyo essomero lye litalina kamera weewatali asikaali abasomesa be bali negligent buli kimu kyonna kiki ekyali awo okuba ng'embeera level ya laxity nene nnyo okusomera awo okutuuka ku extent eyo omuntu n'atuuka okujja n'obwambe bwonna abulinaawo najja n'ayingira essomero kyere essomero bo batedde tewali asikaali tewali kibuli omu ajja n'ayingira era oli we yava eri n'amala okusaakinga ku masomero gonna Matuga newa instinct n'emuleeta paka wali ku ssomero liri tebatulagaako kikyadde awo wonna tewaliwo amasomero ge yanoonya wabula yatambuzibwanga emunyeenye bwe zatambuza bawayizi meeni kamera zamulagako ng'atambula kati olwedde abaana b'omu kisenyi mbakugambye owookubiri naye batugamba mu bujulizi batulaga yasooka najja n'adisgayizinga ng'omuzadde nga baani abamulaba olwo yajja ku ssomero ne footage owa polisi yajja n'apresenting ng'emulaga eggulo limu yavuga najja n'ayisaawo ku Rubo bypass najjawo ku Namuwongo monitor n'avuga paka wa ssomero nga kamera zijja zimulaga n'atuukawo n'abagamba bw'ayina omwana wa myaka ndowooza 3 n'ekintu ayagala ajje asome ne bamunnyonnyola n'omuganda naye kati ate abo section yaabwe olina ate kukkirira eri wansi ko ye nti nedda nze njagala asomere muno tayogera waliwo ku footage yenna oba banyumya binyumya ku ssomero banyumya binyumya anti already kamera emulaga kamera emulaze azze naye mu ssomero wali ebyaddirira byonna tewaliwo document yasayiningako alina waatuuka ng'asasula ssente ez'essomero ng'azirina bakola exchange bagifunako admission gye wano mu kkooti byonna buli kimu bakipresenting nga yazze n'afuna ekifo era mu nsobi ze yakola mu bukodyo bwe yakola ekyo yakyerabira yasasuza mobile money no omuntu oyo ayinza okuba nga ddala yes yajja n'akola ebyo byonna ng'omuzadde ngaki naye okudda ku mu kukomawo wano bano we beexoneratingira bano bagamba nti already yajja mu kifaananyi eky'omuzadde ku ssomero n'alaga neetaaga kifo era ne wabaawo ttaamu ze zikkaanyizibwako kati mu kukomawo luno oludumba olwokubiri ye lwajja lwazze okukutula missoni ye nga gano amaaso gagamba nti oyo musajja wa Kasozi yabadde naye ng'era bwe nkulaba okonkona muntu waani kuba neggulu yabadde naye kati lakisite olumu nejjiramu awo nejjirawo asikaali taliwo tewali kamera tewali nekilakisite nejjiraawo omusajja tujja kumusingisa kale yakola ebyo byonna mu environment yali conducive okola ekikolo kaakati nsonga ki gye bayinza okusala lwaki omuntu ono yatta abaana abo yanyumirwa bunyumirwa yali alina omulamuzi ku kyeyagambye nti kyeyagamba nti yali ayagala bugagga okwogera obwogezi nti natta abaana nga njagala bugagga si kyekiraga nti no ye motifu eyina okubeera backed n'obujulizi kubanga mawanga amalala abantu bwe batyo babaddeyo era okunoonya obugagga n'okola sacrifice wetyo ebeera ritualistic sacrifice ritualistic sacrifice oba mmadde ezikoleddwa zityo zibeerako obujulizi obuli scientific si kwogera bwogezi ne musingisa omuntu omusa yayogedde ti kubanga nali njagala bugagga mwagezezaako okunoonyereza obugagga obwe yali abwagala sosi y'okutandika okunoonya obugagga obwe yaliwa kuba wentandika okulaga obugagga abanoonya obugagga buli omu abeerako waabunoonyeza nudiini tuli wano ku seeti onoonya bugagga Solomoni kabaka yanoonya yasaba Katonda amuwa amagezi
n'amuwa obugagga. Ani yabumuwa? Katonda. Buli omu abeerako wajja obugagga, eiza Katonda oba olina gy'ogenze boosi wo oba olina kikaakati yagamba nti ye yawulira bagamba bw'osaddaaka ogaggawala yakula akiwulira kati ye n'agamba kansaddaake lumu bangi era baakomako mukomi so ekyo yakula akiwulira. Kaakati wayogera ebyo nti kubanga nakula nkiwulira dderafu kaakati olwo omotive yeyo gyayogedde yakusaddaaka. Nodini singa ngamba nakula mpulira nti omwana wo wange nga bamumpa tewaliwo kira extra effort gye bateekinga. Yes. Singotta n'ogaana okumpa motive. Poliisi eyino ginoonya balina okukozesa poliisi yaginoonya obujulizi bafuna wanti no yali anoonya bugagga bw'abeera sayire bw'agaana ojjogera mulina ginoonya ate kaakati terrorist bonna abagaana motive waaba yafadda. Abantu batuuka ne bazuula motive nti omuntu ono ekyamusisa bwe tugatta kino na kino na kino na kino yali akola bwoti. Kaakati kankuwe keesi Ebungereza mu 2021 waliyo keesi ya Adamu yali mwana muddugavu bamusanga ku Thames River nga bamusuddeawo bamusazeeko embiriizi n'omutwe n'olubuto balusaze. Gw'ogambye nti motive balina kwogera njogere ngambye bw'ogaana ojjogera anti newoba ogaanye tekigaana kunoonya motive. Abangereza London Metropolitan Police yatandikirawo okunoonyereza ne bajjayo omwana ne bakola gundi zaabwe zonna ne bamuziika naye n'essaawa ya kaakati keesi eyo yalema okubeera unresolved naye motive baagimanye ey'omutemu. Yes, omwana oli baagenda okumuggyayo era okusinga ku London Metropolitan Police be bayongera okuwa ekifaananyi ku kye bayita ritualistic killing. Abantu abatta olw'obugagga olwabiki babeerako n'enzita eraga nti neno yabadde egendererwamu kino. Omwana oli bamuzuula omumiro nga baali bagusaze siri ng'oli asaze n'akakirita bw'ati. Ne bajja bamuzuula ng'ebitundu bye bajjako embiriizi omutwe byonna oli yabisala nga expert ng'alina ekigendo kye bigenda okukola. Ne bajja bamusuula nga mu lubuto bagenda okukeberamu nga munda mu lubuto baali bamunywesa olutakataka. Olutakataka olwo bagenda okulukebera nga luva ku migga egy'omu West Africa River Benue. N'ebiragalagala ebyalimu bye bamunywesa nga bya mu miti gya mu Sub-Saharani. Era n'enzita gye baamuta ogenda okinoonyerezaako nga mawanga ba Yoruba ne mu South Africa ye bakozesa enzita eyo. So kaakati nkulaga nti batutte extra effort tunoonye omuntu ono. Kye ngamba nti Okello waaba yali akola ritualistic killing ez'okutta obugagga abantu abo babeerako nenodooza tebaamubulira nti no bakola bwe bati naye ye yamanya bumanya mu busulu bwe ye najja n'atta. Omulamuzi bwe yabadde amusalira yamugambye bw'ati ngenda kukusalira ekyokufa eri ggwe n'abantu bwewagaanye okwogera mmwe mulina okubanoonya. Anti nkugamba n'abantu bwewagaanye okwogera n'abalala abalina endowooza ye yolowooza nti basobola okugaggawala nga basaddaasa abantu kibeere ekyokuyiga. Kaakati ekyo kirungi ye yamusalidde ogw'okufa naye olwo ate abasigaddewo wabeerawo abaamutuma bajja kusigala bakola tetubazudde ne keesi endala zijje batoli abamutumye oba bakola nabo bagande kukyagenda mu maaso. Yes, kukyagenda mu maaso. Baani abakiri emabega kukyagenda mu maaso naye baakupapiza ze mbadde nkula baakupapiza. Bakirina kye njagala okubuuza Mwami Kasozi filozofa mu byafaayo mu bukulembeze n'amateeka n'emisango waliwo emisango egyali gisaliddwa sipiidi nga ekigendererwa kukanga abakozi ba bikolobero oba kukakkanya misima gy'abannansi. Si y'engeri y'okukanga ngamba gyali gibaddeyoko emisango mingi e China ekimu ku kyabakozesa baali bamuyita Emperor Hongu eyali afuga China nga bwozza omusango kaakati olw'eggulo ku 12 bakutanga public yonna eraba. Nga lwaki? Anti basobola okukanga bali obutadda kukola misango. Ekigendererwa nga kyakola kyaku deterrence. Era baagamba nti ababbanga ekiro abaakola emisango ekyokumakya baakeeranga kubatta.
then n'abakolanga emisana ne wabatta olw'eggulu naye era tekyajjawo obuzzi bwa misango tebwakendeera era basigala bakyakola emisango ne bakimanya nti tulina kudda ku policy eya legal abantu basomese then nga teekawo ne strictness ey'amateeka okutta obusinga abantu basomeseza tekiko ne bungereza enkola bagivaako ey'amateeka agali strict ennyo ng'abantu tebasomeseddwa so kino kye bagambye nti no baakoze well and good kijja kulaga abantu nti naye impact yakyo ntono okukulwanyisa crime abantu babyerabira essaawa yonna ne baddawo ne balaga jjala so kyeŋŋamba ekintu kino ekyokupapa watya ne tumala ne tuzuula ng'omusajja nga waliwo omuntu omulala kuba we baba olaba Amerika baba basomesa abasirikale babagamba nti omusirikale totta omusirikale atamineetinga bw'oba okuba essasi omuntu mukube gwe ku mutwe ogw'okutta si gugwo gwa Katonda kuba bakuleetera abantu abangi ng'oli bamukuba essasi ne ligira ne amasasi mukaaga n'atafa nanga kaakati yamukuba ye yamutta ntya akatonda tiwati ate nga waliwo so kaakati bwe kibeera nti omuntu ono yafudde Okero watya ng'Okero yajja n'afumita ne wabeerawo omulala ate yabamaliriza abaana oba n'abasuffocatinga oba ebyo byonna byetaaga okunoonyereza tuleme kutunula butunulizi kintu kino wayinza okubeerawo olukwe nga motive ey'okukola ekintu kino ndala omusajja ono pastor musajja mugagga watya nga waliwo bakanda nabo nga bebayagadde okwonoona bizinensi ne bakozesa abantu nga Okero tubaleseeyo kyenjagala okulaga nti si buli bantu abazza emisango ku crime scene. Kati kambuuze singa Okero kizuulibwa nti waliwo abalala kijjako Okero omusango Okero nabo ne babagana ono twamuzudde yabadde paati Okero tujja kumuvunaana ogw'okutta naye bali be baalina intention yesinga ey'okutta njagala kuwako keesi yali gundi yali Hongo Kongo baasindika omutemu ne bamuwandoza tyali emitwalo gya $12 agenda atta omugagga n'omutemu n'ahayalinga omulala n'amuwa emitwalo 8 n'omulala n'ahayalinga omulala n'amuwa 6 n'omulala abantu 7 bonna paka eyasembayo gwe baawa omutwalo okugenda okutta kaakati bonna bwe baabaleeta baabafuna nti mwenna mubadde mu kikolwa kyakutta naye ani yavaako ssente ezasooka gwe twagala nannyini kirowoozo gwe twagala nti oyo ate ye yayina ekirowoozo oli yayina action kanzite naye teyayina kigayo nti omuntu ono mutta bamuwadde ssente so Okero ayinza okujja nga waliwo eyamukozeseza nti Okero olumu nga tamayina kyakkola bamugambye tugenda kukuteekamu ssente begenda wali ofumita abaana gomala ofeeyo kiwedde nga waliwo amusindise ne twanguya omuntu ono n'okumugjawo n'obujulizi ne bugenda nga twali baddekyasoma omusajja munna Kenya bamigratinga to US ne baagalana omukyala yajja n'omwana we mu bufumbo obwo bwa Amerika amanyi ennaku bwebuma abantu abali ku byeyo nayagala musajja we munna Kenya bali mu Amerika for like emyaka nga 16 atuuka eyo omukazi atandika okuwa omusajja omukazi ayenda afuna omusajja omulala naye tebannayawukana mu mateeka kati ng'omukyala ali mu laavu mpya ate ayagala musajja oli mupya anoonya bwe yejjako omusajja ono gwawangadde naye talina kati batandika okubeera awo y'okweyisa mu nkubo bati long story short boyfriend omupya nga gyewaka bwajja ewaka asangawo ekyana ekiwala kino ekyomukazi jukira tata si yakizaala abaddewo wajja ewaka bw'amala okisangawo akikwata boyfriend omupya bw'akikwata maama akomawo nti maama omusajjawo bw'ati ne bw'ati yankutte ko maama tugende mu kundi naye yakukutte story yadda mu 8 eyakukutte ye taatawo ono wa wano sooli ng'omukazi ateeka bigambo mu mwana we ng'amateeka bwe googera ku mukyala nti omukyala aba mutuufu ebyedda omusajja bamusiba emyaka 3 omuwala ali mu myaka gye yayingidde 5
amalawo obujulizi alokoka yes bibeerawo alokoka amalawo ekintu kinnumiriza omusajja si yeeyo si yeye naye ng'asibiddwa emyaka 3 yes so ndowooza okiraba kesi eyo kesi yeeri yes kyenjagala okukulaga nti no sometimes abantu abakyamu basibibwa naye njagala nze naawe tukkaanye eyo mu layini y'amateeka kituufu ne sometime gwe tolabamu kintu kya deterrent mweno keesi ya Uganda no deterrent we tuneesibanga nti ngamba fonna olina woogirabamu element ya deterrent teriiwo nga ekyokubiri tolabamu kyagala kulaga nti ekituufu amateeka gakola amateeka tolina kugakakakola ekyokubiri abantu emitima gyewanise nnyo omusajja yakoleramu kye bayita broad daylight lubona omusajja bamukwata n'obuso mu sokisi n'abusikamu ne bamukwata nabwo nga obo bonna obusaabulese kutemula omuntu atemudde alina obuso 8 buubwo bonna yasala abaana 4 obuso 8 bonna yabukozesa ate abaana n'omulamuzi yamugambye nti ensi tebamwangwire yali asobola okutta abiri tetuganyi okukikola kati omulamuzi n'agamba nti byonna nga bimaze okubaawo ebintu bye yakola yabikola misana abaana be yatta teyabatta kiro ne bukyankya netugamba naye tutandikiddewa okiwulira ekyokubiri yeyeekubirira ne poliisi ebyo byonna bibeera ebyo ebintu kuba yakakodyo ke yabadde yasinze okweteekamu nno kankuwe okero yasinze kweteeka ku kintu eki nti nze ndi mukuwa ddalu ng'ate yasinga n'okuwaako obulalu ne bamubuuza mulalu waawo asinga okwewaako obujulizi naye ate mu kusooka tekyali kyajja luvannyuma balooya bebakinga bebafu so looya kyowa atakimanyi nti n'omuntu omulalu bajja kumukebera omutwe bakole ki amale gakola ekintu kino ekyobulalu wakirabye nti yabadde ng'escape route ekyobulalu naye era babadde bajja kumukebera ate era newabeera sometimes emirundi ekimu batuuka kuba baleetako n'ekyokubeera possessed si bulamu wabula ali possessed nti alina ekimwambala nti ekimwambala omukozesa ekyo of which ekyo mu misango egisinga tekitera kuba amawanga era bapuruvinga n'ekyo kyennyini kesi yali gundi yali US oli yagenda n'atemula mukwano gwe n'amala ne bamusibako nti atemudde mukwano gwe ne bamusibako nti no ayina ebimupozesinga ekintu kimwambala yes omulamuzi eyali mu musango yagamba abakatuliki bakkiriza mu kugoba emizimu egyo tuleete bagobe tulabe oba gunaamuvaako omuzimu mupuruvinga beyond ebyogerebwa kyenjagala okuga nti emisango gyonna tuve ku muntu nti yeeyogeddeko mbuuze ndi mulalu ffe tutwale ekyo tumuteeke kalabba kubanga n'amala amaze abagambye ndi mulalu ne bagamba manya si mulalu n'amala n'abagamba nti nonze ekinsiza kwagala bugagga ekyo ne mukikkiriza ne mulemu okunoonyaawo ddala nedda obulalu bwajjamu nga bwe bagamba nti mulalu alabike tiyabadde mu mbeera nga balina okuprovinga kaakati nawana ekyobugagga mwali kipuruvinze ate ekyobugagga tekyali tekimugisaako nti si ye yatta ati naye ati motive gye mugambye omusajja ono ekyamuttisa abanze kyeŋŋamba wayinza okubeerayo motives endala yes tuleme kutwala kino kubanga yagambye bugagga n'obugagga babupuruvinga kooti y'Uganda yayimiridde ku kye bayita speed trial ekyakulasa ekyokusatu kukakkanya kibambulira nakityo ekyokusatu n'abantu okumanya nti Uganda amateeka gakola ate musana obuzibu leero osuso debate ng'otwalidde obudde simanyi interest gy'olina nnyo mu kintu kino nalumwa nnyo abaana abo omanyi ekizibu ate abaana abawala be battiranga entebe nga tewayomba nnyo nayomba olulyo wakolawo ki lwaki lwali bafunye justice agamba nti oyagala justice bagirabe kyekiganjo eyo yani ebadde poses kiki nze namugambye lindako namugambye emmotoka egenda vaayo nti nedda
Okay, tukyagenda maaso. Yes, Obadde oŋŋamba. mbadde nkyakulaga nti Okello ekyokutta tetujja kukigaana waabanga naye obujulizi yes naye obujulizi obusinga ennyo bwakwogera bwogezi obujulizi obuli scientific obusinga tetubulabawo nnyo. Okello natta n'abulwako akasaayi konna akamumansu nga n'enkoko wooba ogisala lazima obeerako ekimansuka wali n'akambe akaliko omusayi ne tulema okuliyetinga nnyo fingerprint obwambe bwali bungi watyanga akalumiriza Okello kateekebwamu buteekebwa mu bwambe obungi kubanga tulabye crime scenes ez'enjawulo nga ba forensic experts bacontaminatinga obujulizi. Germany waliyo platinum murder case bagenda okuzuula ng'omukazi omu obujulizi yenna gwe buluma nti yakola omusa ne bamusibanga era yakola emisa bagenda okukizuula ng'omuwala yali yafuna dda swabs buno bwe bagirawo okukola DNA nga yabufuna ku muntu omu bungi buli we baleeta omuzi w'emisango anyigawo kali kaswaba yali yamwagalira musajja yakola kukweka bujulizi bamugula abakola ebive ne bamugula kweka obujulizi nga bateekawo bwawe ne babuza obujulizi bagenda so na wano ku bwambe obwo bwonna obungi omanya waaliwo ekigendererwa omutemu ajja n'obwambe obwo bwonna obungi ku bwana obuto bwagenda okutta kisoboka okubanga omusiru yajja n'obwambe bwewaati newamanya tujja kunyigamu akambe bwe kati ekyo nakyo kiriawo. So keesi eno obutuufu bwayo twalikoze nga keesi eyali e Botswana. Keesi ya Botswana baali bamuyita Segomatisi Megomatisi iwe Botswana baamutta musajja mukulu myaka gyalinga 26 baamutta ne bamusaako ebitundu by'ekyama ne bamusaako buli byonna ne bibula ne bamala poliisi e Botswana netandika okunoonyereza ebimu ku bye baamuggyako obujulizi bwe baamala ne babubusa okutandika okunoonyereza okunoonya DNA n'ebirala ne babibusa ne batuuka okunoonyereza obujulizi nga it was a ritualistic murder n'ebitundu ebimu bye baazuula ew'omuntu omu gwaga nti nomusawo ne babibusa poliisi abantu abulijjo we baamala okubibuza obujulizi bwonna ne bamala omusango ne bakusana ne bagamba babuliddwa obujulizi abantu ne beekalakaasa ne bakuba omukwekaabirako ne bagamba tunoonye neutral investigator ne bakima Scotland Yard. Scotland Yard yajja neenoonyereza neemala neewaayo obujulizi Botswana yabubuza tebwadda kulabika oba Scotland Yard paka kati ekigendererwa kyali ki abaali mu buyinza be bamu ku baali involved mu kutta omuntu oyo so ne bakweka obujulizi bwonna ne Scotland Yard bye yanoonyeza ne bibula. Emisango egimu giba gyetaagamu ba neutral investigator. Scotland Yard togituusa wano eyo keesi neeteddayo obuto ne bagirivaasinga tuba tujja kugizaayo tulivaasinge tutunye omwana ono bagamba yalimu yagenda ebutabika tutunye ebutabika bagamba yakola bizinesi ne zigwa mwafunako ku bizinesi n'obukakafu bwazo era mwagendayo ne mumanya ki ekyasuula bizinesi yatta ku mwana ye yennyini era yabibagamba byabagamba bye muteeka mu bujulizi buli byabagamba natta omwana nenkola bwenti nemala nenkola era obwo ne mubutwala nga bye bituufu abantu ba bulijjo bajja ne beeyogerako nti be bakola keesi ne bwesi nga si be batuufu abantu bakozesa abantu bwe batyo olumu abalinamu akakyamu ne babalumiriza ne bakola emisango ne banyigawo abantu bwe batyo genda olabe Richester on fire e Germany waaliwo omudaaki yali yalwala obulwadde obw'okwokya buli dakiika ayagala kwokya luyiira buli kamu abeera na bubiriiti naye we yajja e Germany Hitler n'amanya yakozesa chance eyo n'ayokya parliament ne bakwata omusajja oli gwe bawanika kalabba nti yeyayokyeza parliament olwokuba bamanya mulimu alina obulwadde bw'okwokya tufunye we twekwasiza teyawona noono Okello gwe bagamba alina ku hiso yattako omwana yakola kutya essaawa yonna okumusindika ku crime scene wali musobola okukolerawo bye mukola byonna ne mulumiriza Okello. Nze kyenkugamba tusooke tuddeyo tutunuulire Okello kigendera ki ekyali musizza abaana abo abaana bonna n'ava ku masomero gonna n'ajja wano n'ajja ku ssomero eritaliiko kamera eritaliiko musomesa ali awo eritaliiko ki natta omwana taliiko yadde na musaayi nga n'enkoko ogisiba ebigere n'ogisiba wali ne atisi ne gukumansukako akatono ono tewali ebyo byonna byetaaga okuddamu okwebuuza lwaki yali kiriini nnyo bw'atyo lwaki yajja n'obwambe bungi
lwaki Okero wajjira kamera tezikola buli kimu kyonna oyinza okwesanga nga motivu ya wano nnene nnyo omusajja ono oyinza okwesanga nga bizinesi ze zirimu we bakayana ba partners twali badde tusooka ne tutula ne bizinesi z'omusajja ono ne tuziddako zatandika zitya yes yatandika atya yali ne baani ne batuwa information na ku business nange ndabira ddala essomero lino obutabaako kivunaanibwa kiba tekiriyo babasindikeyo emyaka 2 abantu bangi Nuruddin bafunaaniddwa emisango in the long line ne babazuula omusajja omulala wali owiddeko oluyimba lw'aba Abbas lwe bayita Eliute lutya luli awo nti he was only 19 when he was sentenced to death for some oyo story was a true story mu 1980 bali bamuyita Elitero Sanchez omwana yali bambi nga abirongenga ku zino tribes ezali sezagalibwa nnyo mu Europe oba Jeps abasosolebwa bagenda ne bagenda okubba Jawel edduuka poliisi nejja mu kukuba amasasi poliisi ne bakubiramu eyali atambula omusango bagusibwa ku mwana ne bamusalira ogwa madda myaka 19 nga lwaki baguteeka ku ye poliisi mu kugira yattamu omuntu n'olwekyo madda case bagissa ku mwana ne baleeta obujulizi ng'omwana ye yali involved n'okutta ne bamusalira ogw'okufa ku myaka 19 omwana n'atoloka ebbanga lye bamusiba abantu bamukweka okumala ebbanga ne bamuyigga paka bwe bamukwana ne bamusalira ogw'okufa gavumenti ya Francisco Franco bwe yavaako ne bazuula ekituufu ng'omwana oyo teyali involved mu kutta ne bamuta era omwana oyo yaviirako nnyo okukyusa endaba yaki justice system bwekola yensala y'emisango yes nti abantu bangi baba innocent baba implicatinga ne bakweka abantu abamu keesi eno webeera bwetyo oba essomero abazadde oyinza bawonya otya ebiwundu abazadde ng'oyise mu kooti okubawonya ebiwundu paalamenti yali badde eyisa kaakati resolutions ez'enjawulo ne tugamba nti buli nasale school oba naye kaakati baleesemu bya kisungu tukugoba nasale schools simaya good ekitaliiyo dekeya baali badde bagamba buli dekeya erina okubeera ne requirements bwesi ne bwesi eChina bakulaga buli kyalo kirina okubeera ati buli bantu 100 balina okubeera ne dekeya ezisukka 4.5 dekeya zino ezimu zibeera congested abantu ne balema okumonitalinga abaana tuddire nti buli dekeya yeetaaga okubeera ne minimum y'abaana naye n'abasomesa bwe bati buli dekeya erina okubeerako kamera emonitalinga dekeya erina okubeerako asikaali dekeya erina okubeera tomala gatuuka mubaza omuzadde ava atya n'atuuka mu baana ng'essomero mutunula muti temulina na receptioni temulina na essomero lya kikaaki omala gajja n'oyingira paka banaatuuka ne mu biyigo by'abaana essomero lya kikaaki mulina okumakinga sure nti omusajja ajja yitemete mwana wo kigwolina toyagala kinjaga kugenda wano okay nsonga kyekutwalayo naye si kugamba nti omala gajja gwe nosaa n'ogenda mu baana n'ogenda mu kiyungu n'ogenda buli wamu n'ogenda otya oyo yonna negligence twalibadde kaakati tulambika nze mbadde mmanyisa twalibadde tulaba ku basomesa nga nabo bali mu kaguli abasomesa tetujja kubateeka mu kaguli wabula tujja kusooka kukola temujja kumala gateeka nga abantu mu buguli kubanga negligence tulina okugizuula tida negligence kaakati ne omusomesa yali ku lubaawo ne yali naye tulina mwami Kasozi dekeya ekola mulimu ki kulabirira baana baali babalabirira anti kaakati kubona atunulidde negligence tuleme kuleka n'agamba ati kyeŋŋamba kiri kiti tubuuzizza point lwaki okola dekeya nti nze omwana owange omufo ky'okumuleka ng'ataayaaya nga taliiko alabirira kamutwale abalina obudde bamulabirire bamuseeko amaaso kubanga bwe mumuleka wano ayinza okugwa mu mmotoka abatemu bayinza omumukola kati ate mumukuwadde okulemererwa kubaawo olaba ne bamalayika abaali bakuuma olusuku Edeni omusota gwabatolokako ne gujja gukonvinsinga Adamu so okulemererwa kubeerawo naye tulina kunoonya ani yalemereddwa tetulina ku applyinga collective punishment yes togamba basomesa bonna si bonna ngambye abavunaanyizibwa tulina okukola investigation entuufu asikaali yaliwo teyaliwo ani yagaana okuteekawo asikaali watya nga yalina ekigendera nti tetujjakyeŋŋamba twanguye nnyo okwanguya ekintu kyokero ne tukonkuludinga nti kiwedde okero no tubadde tukyamwetaaga
okulaba nti no twekizostinga possibilities zonna eziyinza okuba nga zafiiriddeko mada case eno. Okero tutunule history we emabega omwana gwe yatta n'amala n'atavunaanibwa. Kiki ekiriwawo Okero lwaki teyavunaanibwa? Ekyo tetukitunuulidde. Then waba teyavunaanibwa naye nga yatta n'amala n'alinnya n'agenda mu Amerika mu mirembe eyatta. Ani awo alina influence etambuza Okero ye n'ayina. Yes. Then n'amala n'akomawo e Uganda mu mirembe n'ayina. Ne batugamba yali receivingako ssente n'akola ki? Ebyo byonna ssente zaali zajja kukola ki? Mu miliyoni 600. Ebyo byonna ne tutabyebuuza. Watya nga ze zafacilitatinga omwana wano abantu kubabbo mu Kyaddondo Gibekirabu Yisa Luyima. Esente bazimusindikira busindikizi wano. Yasooka n'ajja Uganda n'abeerawo nga tannafuna ssente zitambula kulambula bifo bya kkuba ne bamuweereza ssente. Era ssente ze zaavaako okukwata baali bamuyita Gundi Hussein agadde e Kenya ne bakwata baani nti ye yavaako ssente. Essente omwana ze yarisiivinga ono baazinoonyerezaako we zaava. Watya nga waliwo sponsoringa. So tetuganya okutta Okero yadde kale nti nooba ye yatta. Naye tunoonyereze. Njagala kuwunzika eno. Yes. Okero baba ye yatta asaanibwa okuttibwa tasaanidde. Okero waba ye yatta nga ddala yali so Gundi asayira nti teyaliiko mulala. Basobola omusalira ekibonerezo ekyo ekyokutta. Naye weeba eri ye yamutuma. Naye asaana aleetebwa. Ate oyo yasinga okubeera ki omubi. Kyova olaba nti no oli wagamba nti no kati kesi ya Kajubi. Kesi ya Kajubi eyasalira ddala obulaga ate yafuuka witness okujuliza Kajubi. Eyasalira ddala obulago yafuuka state witness. Nti oli ye yantuma. Ekitegeeza oli ye yalina ekirowoozo ekisingedda ekyokutta ono ye yali okola olw'okuba bamuwadde ssente. Motive yono okukola ssente Yali implementa naye oli. Tusooke tutunula Okero ono tayinza kubeera. Kyeŋŋamba ekyo tuleme kupapa keesi eno yabadde yeetaaga okunoonyereza kungi nnyo. Okero okugamba nti yali anoonya bugagga yagenda ku musawo wawana tetulabangako munnabyabufuzi gwe baaleetera omutwe ku paaliyamenti. Oyo ki ekyaddiire? Mwanoonyereza gye gwava n'eyagusala. Awo tetwogedde. Naye wekituuse ku ono kuba mwagala deterrence. Lwaki deterrence tetwakikolera ku mutwe ogwo gwe baaleeta mu paaliyamenti? Lwaki tugikolera ku ono Okero? Lwaki deterrence tetwagikola ku baana be battiranga Entebbe? Abaana be battiranga e Makerere ku university abawala ki? Deterrence lwaki tetwagikola? So tuleme kuddira ku muntu ono Okero gw'olaba asobola okukozesa. Anize kye ŋŋamba nyina ekintu kye sikkaanya. Bwe baba tebaabikola ku baana b'e Makerere nga tebaabikola ku bawala b'Entebbe nga babikoze ku baana, ekibuuzo kyandibadde nti banaasobola okukimaintaininga. Ate banaasobola balina obusobozi nga n'omusango gwa Katanga baguvuluga okukamala. Golako n'emisango emirala. Ogulemu ssente bagagga. Kaakati oza wano bagugulana. Oh yes, bagagga. Bagagga bagugulana. Kaakati awo justice gy'ogamba deterrence ogikoledde ku Okero. Ndi ku Okero. Nti Okero bw'aba atandise. Okay. Kale my prayer gamba nti banaasobola kimente batuyambe tebajja kisobola. Balabeke gomba Tebajja kisobola. Tubaagala bagende waani tebajja kisobola. Kubanga kivumbi. Naye afune obwenganya batujja kizuula nga Muwanga Kivumbi si ye yatta. Kyenkugambidde nti wano singa tutwale tukutta Muwanga Kivumbi singa ali Kalaba singa naye keesi bagikoze bwe bati bagira byaliwo ebiti tuleme kuddira abantu bali tuleke justice yerage nti just kugikaka. Wekiba nti nno Okero tusooke tukole okunoonyereza abaayo Gundi ogw'ebuddo bo tebaali baana abo bakadde. No lwenkugambira zisobola okuvaayo ne zinoonyerezebwa. Kye ŋŋamba kale kino kipya kigenda kukozesebwa ku bipya oba ne ku misango ekikyali ekisisi. Naye era ffe tusaba bakikole mu enoonyereza gye banoonyereza. Omanyi kati abazadde bali relieved-ko. Ati no gavumenti wezi tozikola. Baddira omuntu ne bagamba olw'okugira katuteekewo abazadde bakakana. Sigamba nti ki? Era tenti yakubye endulu. Era okukakana sikugaana. Naye tutunulirewo possibility. Ey'okuba nti n'abantu bakozesebwa ne wabeerawo abakwekebwa abakozesa abantu bano. So twalibadde tunoonyereza amazima geeragire ddala nti essente ze yafuna zaali zaavaawa omuntu oyo yalibuuziddwa.
bano bonna abanegirekitinga ne batakola ebyo nabayina kigendererwa ki watyanga oli yaleka oluggi luggule n'amanya nti omulabe wagenda okuyita so abantu b'essomero management y'essomero na buli kimu beetaaga ebibuuzo ebiwerera ddala tulabe waliyinza okubeera wayonoona bizinesi y'omusajja kanzitirewo abaana bizinesi oba naye naye okwesaddaakira n'okubeera ne bapartners ng'oba omusajja yabaluma ne bagamba katuunoona essomero ne bakozesa ono omulalu nga Hitler we yakozesa ayokya omuliro nagaa katukozesa eno ndaba alina ku kahisole kali nakano ye ekyamujja Amerika kyo mwakimanya watyanga waliwo eyamukukusa nti jangu okole mission bwetyo ffe tuddawo tugenderawo Amerika yabagamba tebamuyinaako gundi likodi yonna but boogera bwogezi nedda baabuuza ebintu by'okubaabuuzaani baabuuza state department baabuuza state yawa muyina okwesitula ku kesi gyenkuganolini muleme kwefula ku kesi ya Adam gwe baakwata Metropolitan Bungereza mbadde njikunyonyola wano Adam omwana yafiira e Bungereza mu 2010 baatuuka n'okwesitula ne baca banoonya Nelson Mandela mu 2000 nti tuyambe olikodinga eddoboozi ng'osaba omuntu yenna amanyi omwana gye yava extra effort ne bakwata omusambi w'omupiira Nwanko Kanu mu Nigeria twogerere mu lulimi olw'Enigeria tulabe oba tuzuula omwana ono tumanye ekituufu ne bamala n'omukyala gwe baakwata Joyce Osagide ne batuuka olaba Kasozi yes bajeti ya Bungereza ne budget ya Uganda ne kurayimu ey'Ebungereza yawukana nene ne badde nafu nnyo kati kyengezaako okugamba budget y'abakulu ebimu byoyogera bituufu byonna bituufu na wano tusobola okukola budget yaffe tusobola kakati kale tusobola kulinnya nnyonyi kwokero mbu tugenze kumunoonyerezaako ki ekyamuleeta no ng'olwedde ye waali tumulina wana abalimba mwamunagenda ate agenda tulimba atya oyinza okwerimbisa bakutte human nature otwasinga human nature kubanga oyogedde omuntu asobola okujja gw'omanyi Oluganda omuntu bagamba kamwa kabi tetujja kugenderanga ku kamwa kabi kakati oli atamidde buli mutabifu byayogera tugende nabyo nti bituufu singa bajja ne bagamba nti n'omuntu afiiridde walinoga kale ffe tumusemba otamidde ng'ekyo tutwala ekyo nga tutta omuntu kubanga bakuyita bajja kutunuulira ne bamala ne baprovinga yes kyeŋŋamba n'okero twetaaga bamunoonyereza okwo okunoonyereza si kwe kumala nga temutunuulidde lwaki essomero teryalina kamera lwaki essomero access eriawo buli omu amala gayingira ebyo byonna temutunuulidde nannyini ssomero oba alina obuzibu bwonna mu bizinensi temutunuulidde possibilities endala zonna mwe mukutte kimulayini emu payipo okero yagambye kino we tunaagenderanga ku keesi bwe zityo tugenda kumaliza tusibye buli bantu abasinga mukulu Kasozi nsaba osibula abantu nze nja kugamba abantu nesiga eddamuzi olyongera otuwabula nja kugamba abantu nti nno emirundi egisinga tuleme kutwala bintu nga bwe tunti no Yesu we birina okubeera biri so provable nti ono yabikoze byonna okero yakola ekyo yamala yakuba essimu nze nakoze bino yababuulira nti nze naliko egundi nze nakola bwenti byonna ne tubitwala bwe tutyo tulina okugezaako okwadvancinga skills zaffe mu kunoonyereza keesi ki bwe zityo tuleme kugenderanga bugenzi bw'abantu batuliidinge tugezeeko okuexhaustinga possibilities zonna ze tulina mu kunoonyereza emisango tugezeeko bagezaako kuri enactinga okero yabala enacting okubalaga bwe yatemula ne bwe yajja lwaki tebakola kuri enacting ng'eyatemula ono omulekikyala w'emukono ye baamutwala n'abalaga bwe yabuuka ekikomera n'abalaga bwe yakola buli kimu okero bagezaako ne bakola enacting ne balaba ng'asobola okutta obwana bonna mu ddakiika gundi n'asobola n'okuyombamu n'omusomesa mwabikolako re-enacting oba okuddamu okuliconstructinga crime scene twalisuubidde baalireese ne bateeka wali abaana basobola oteekawo ddolo oba ekintu kyonna oba kadevu oba anything ne bateeka wali omusomesa ne bateeka wali ne balaba okero bwe bagamba nti we byakolebwa okero asobola okubinnyonnyola nti we byali tebabikoze byonna waliwo ekikyamu waliwo ekiri emabega kamba sibulire wano tujja kuba twongera okusisinkana omulundi omulala nze Nodini Ntege omukulu Kasozi Samuel philosopher ensonga bwatu bwaziraba bw'amateeka manyi olina kyolabyemu kyolina okutuwabulamu ekyokubiri ebirowoozo tebibadde bibi olumu okupapirira ennyo tuyinza okumaliriza musalidde Nurudini ng'ate Kasozi yakoze eki yazizza omusango